Sawa yonna omuntu akugisa nnyoko ku lubimbi. Omuntu ajja kugisa kitaawo ku mudaala gw'embizi kujja kumwetondera. Mukyazanyisa bannayuganda kati bakambwemu. Gwe joga omuntu gw'otasobola wano olabe n'amagufa g'abajjajjaabo jaggaleeta. Banaga abantu bagende empola. Omuntu sawa yonna akugisa nnyoko ku lubimbi. N'ayimirira wali mu kavesiti. Nga kitaawo ananye n'ennyoko naye nga balina fuka amirira oli. Gwiva ku kintu kutankuula ntalo z'otasobola. Omuntu ajja kukuleesa amagufa ng'olaba tekimala. Weetooloole mu buli bw'omanyi ng'olaba tebikola. Akuleesa amagufa g'abajjajjaabo nze mbabuulira abantu mubajooga empola. Ate ka mbabuulira omuntu bw'omujooganga n'asirika n'eggwanga liddukemu. Kati bafutu soja guli bbiri mmeka. Gukyalinga bwe gwabadde jjoba kati gukyuseemu odi zitambula zitya. Olusajja luyimirire wali mu luvesiti naye nga nnyoko ne kitaawo bananye masuuti balina kwefunya. Bantu bange mulekeraawo okujooga abantu be mutasobola. Omuntu ajja kugisa nnyoko ku lubimbi amugye ku mudaala gw'ennyaanya oba ogw'embizi kujja kuba mavi. Ejjoogo libeere ttono abantu bakambwemu ate abantu tebakyayogera nnyo. Ojja kumwetooloola omwetooloole olabe nga tolinako omuggyako amalirize nga nnyoko amugye ku lubimbi nga kitaawo amugye ku mudaala gw'embizi kujja kumwetondera. Awo wetulaga Uganda wetuuse. Tojooga abantu wano nga toyimiridde. Mbabuulira bannyamwe bajja abajja nnyo ku mimbi kugenda kufuka amirira bavubuka ayeyambalidde na kavesiti. Abanuupu gye muli kyembuuza kati omupiira guli mmeka? Mbuuzaamu bumbuuza abanuupu ba ttiimu P omupiira guli mmeka? Obanze ndabanga abagukulembedde 10 kwaye Fango ni Soldiers tuli 10 n'otuuka okufuka amizisa nnyoko ku myaka 86 n'akuba amavi akunoonyeza mirembe n'otankuulira kitaawo entalo n'omufuka amizisa ku myaka 9 kitaawo akyakwetondolera abantu bakusonyiwe. Watugambanga byabanene entalo bwe mubate musobola zisobola bantu mwe tuwumuza abakadde naye nyoka akyafuka amirira abantu bakusonyiwe at 86. Imagine nyoka ali umula lyako enyumirizeemu. Nyoka ali umula lyako enyumirizeemu abeera ati peace nti omwana wange ensa agisobola. Kati ke twategedde nti abanene boolina weesiga nnyoko na kitaawo tugenda kukusabula paka kuwulira bubi. Kansooke empiseewo obulango bwa bakama bange. Gwayagala okugenda ebweru akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Tunoonyeeko ku noti 7 noti 67 26 84 oba noti 7 6 17 45 27. Twetaaga abawala n'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Mugenda kuba mukola mu fast foods company nga bolaba KFC, Cafe Javazi, mu ggwanga lya Saudi Arabia, ne ggwanga lya Kuwait, ne ggwanga lya Qatar. Company emu ye yakwata contract ezo mujje mukole interviews. Bakusuza, bakuliisa, bakujjanjaba. Omusaala eri miliyoni emu mu emitwalo 8. Jangu ng'osobola okwogeramu oluzungu, passport oba togirina tujja gikolerako. Ababadde beebuuza about the meeting of Valiant Skin and Palaso era nakyo kyatuukiddwako from credible sources njagala kubakakasa nti tewannabaawo peace agreement etuukibwako wakati w'abakulu bano bombi. Kigambibwa nti Valiant Skin yayitiddwa mu maka g'omukulu nga tamanyi nti agenda kusisinkana Palaso era kyamujja nnyo enviiri ku mutwe kwe kutuuka mu maka gano ne bamutegeeza nti ensonga ezikuyisiza kwe kuba nti omukulu aleese okwetonda kwe wano ayagala ensonga muzimalire wano maaso gange. Valiant Skin yalumye n'ogw'engulu n'agamba no omukulu ono yakosa obulamu bwange ankubirako ennyimba anoonyako amasannyalaze mulaba okuva byonna bwe byatuukawo bwe yeeyisa simunyegangako okuva lwe yankuba oluyi simanyi kyanoonyaako azza nsosookereza n'ebirala. Era Valiant Skin n'asaba nti nze nsaba entalo zino ziddeyo gye zaatandikira ebintu bino tubimalire ku sitwiti bw'aba tasobola kumaliriza lutalo lwaki alutandika. So Palaso bagamba yafukamidde ne yeetonda ne yeenenya. Valiant Skin bwe yalabye akalubye n'akubira ne bakadde be Palaso n'akubira bakadde be nabo ne bajja ne beegayirira Valiant Skin ne bamufuka amirira ne bamwetondera era Valiant Skin n'agaana. Yagamba bateddeyo ku street gye yatandikira. That's the news I have. Now ekya Palaso kyokka okuddukira ewa Captain Mike Mukula kirekawo abanuupu kozo olutalo no mwali mwalu speya headinga era nga mulaga musajja wammwe akoze ekyamaanyi asasudde ebyokukyalira ekitebe kyammwe nga mulaga nti Palaso ye wammwe nnyo era mwamuwagiramu abadde bamusudia. Kati kambuuze Captain Mike Mukule we naalemu yamala entalo za nuupu yaba harmonizingira. So bantu bange abanuupu mulekeraawo okubuukira abantu nabagamba abantu banuupu muli serious kujagulanya atali serious kyovulaba nti mubuukira buli bwe mulaba asobola okukola ekyo kye mwetaaga. Kati Palaso tabayiyeeyo n'entalo nti beenaalemu be baagala okuzimala. Secondly omuntu yenna alumbagana omuntu ng'olowooza olina abanene bajja kutuuka akaseera balemererwa okuyamba. So balinawo abanene bakyaganya okuyamba Palaso ayinvolvinze n'abazadde nabo bibalemye. So bw'akola ku muntu effujjo ng'olowooza nti olina abanene bajja kugezaako okufuka amirira omuntu wanagambe nti no olutalo tugende tumale nga lwe walutandika ojja kwepietera ate abalabisa wano nga mwewaga
ng'olumwerabidde mwinayo n'abazadde banna kati muba mwewagira ki nga mumanyi ensonga mujja zireetamu mama ne taata kale ate ono yadduse n'aloopa ku poliisi banna ensonga tezaalimu poliisi na bazadde naye bifundikidde abaniga be tuyina ba badman nze nalaba Bobi Wine ne Chameleone nga balwana edda ne Bebekulu salabako muzadde wa Bebekulu mbwaze nze eno first time ensoso okulaba ng'omuniga oli agenze ku poliisi ono alese bazadde kati muli baniga ki mucha mbaddawo n'embirowoozaamu ebintu bino Bebekulu saamulabako nga azze ne muzadde we kakati bano badduse ku poliisi bano balese bazadde nalebyo kati muli babanda ki